Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa tulaba ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ate naba kubanga osubscribinga kirira nsawula ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Leero nkuleetedde listi ey'abamu ku bakungu nga Baganda naye nga baagobwa, kangambe nga baagobwa okubeera nga tebadda oba nga tebakyazibwa ku mukutu ogwa CBS. Abantu bano bonna we twogerera nga bali mu kibiina ekya National Unity Platform era ng'okusinziira ku mukutu gaggadde okumanyiddwa nga Big Media nga guno omukutu yemu ku websites wano ezireeta amawulire nga amawulire gano gaddala gugenze ne guteekayo ababaka bano abamu babaka ba parliament nga kuliko ne president w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bano tebakyasobola kubeera nga bakyazibwa ku mukutu ogwa CBS FM nga sinaba kubanga nkuwa bano n'ebibakwatako bano Baganda era bawulidde nnyo emirundi mingi nga bakomplaininga nti naye lwaki ffe tebakkiriza kubeera nga batukyaza. Emirundi mingi owulidde ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'akyazibwa ku mukutu ogwa CBS era ng'ensonga azoogera. Abantu bano okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuli Joel Ssenyonyi, okuli Betty Nambooze, okuli Honorable Lutamaguzi, kuliko Alex Oswa Mufumbiro, nga kuliko n'abalala kubanga ne Honorable Zaake Nkakasa tomuwulirangayo. Abantu bonna abakyazibwa ku mukutu ogwa CBS abantu batandise okubanga bagukubako abaguteekako question mark. Lwaki bano bakyazibwa era lwaki abamu tebakyazibwa? Ensonga eyinza kubanga eva kuki? Ebirundi gino gyonna ennaku eziyise obadde owulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akomplaininga era ng'ensonga eyo agyogerako era emabegako awo yawulirwako bwe baali mu kibuga ekya London yakyogerako ne bannayuganda ne batuuka okuddira Made in Seriko ne bamubuuza ebibuuzo nti naye waaye lwaki president temumukyaza ku mukutu ogwa CBS newankubadde ng'abalala bo mubakyaza. Made in Seriko yaddamu ng'ategeeza Buuza Mayiga ebiseera ebisinga naddala ku programu ezimu omuli programu Parliament yaffe owulira Kabedi Bwanika Omugalatiya oba bakanso bansibambi kanso nsibambi abo n'abalala be batera okubeera ku CBS FM. Kakati okusinziira ku mukutu ogwa Big Media nange nenjagala neewoleyo nkuleetera abantu wano wammanga bano nga bagamba nti omukutu guno gwa CBS FM emabegako nga gwakatandika baali tebalina bino era baali bakyaliza ddala ababaka bano nga babaleeta ne boogera ku nsonga ekintu ekitaliiwo olunaku olwaleero. Kati nze nkuleetedde abantu bano kubulye n'ebibakwatako otegeere nti newankubadde nga Baganda yo CBS tebakyaza naye ensonga tebanaba kubanga bajoogera. Kati wano ku Red Zone TV nsazeewo mbakuleetere owuliriza. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansawula ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Omuntu asooka gwe ngenda okusoosa Robert Kyagulanyi Ssentamu ono takyakyazibwa ku mukutu ogwa Kyabasa Fama era wayitidde ddala akabanga nga takyazibwa naye nga naye agamba ndi musajja Muganda tewaliwo nsonga lwaki mbeera sikyazibwa ku rediyo y'obujjajja. Robert Kyagulanyi Ssentamu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi gwa 1982 baamuzaalira Gomba newankubadde nga mu ddwaliro baamuzaalira Nkozi naye nga w'Egomba nzaalwa y'Egomba musajja Muganda era nga ne kitaawe ne famire yaabwe eyo sijja munnyonnyolako bingi kugabe baamuzaalira Nkozi hospital. Maama we gye yali akola ng'omusawo yakulira Kamwokya ye Robert Kyagulanyi Ssentamu amannya go origino. Taata we ye Muzeeyi Ssentamu George William ne baganda be bonna bamanyi nga basajja Baganda. Yakulembera ekibiina ekya National Unity Platform eyo nsonga emu ayibina ensonga ndala lwaki yandibadde akyazibwa ng'ogyeko ekyokuba nti Muganda yaliko omubaka mu Parliament era nga ssaawa zino yakutte ekifo ekinene ekyokubeera ng'akyusa obuyinza mu ggwanga erya Uganda. Ezo nazo nsonga ezimu ku ezo ze nkugambako lwaki ateekwa okuba nga akyazibwa wabula nga okusinziira ku byenkusomera ku mukutu ogwa Kyabasa takyazibwa. Nenkuleetera owokubiri bamuyita Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi. Joel Ssenyonyi Basekezi musajja Muganda yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa December 1986 era nga wetwogerera
abaweza emyaka emikaawo 86 si myaka 38 gyaweza agiweza mu December wetwogerera alina emyaka 37 musajja abadde munnamawulire yandibadde akyazibwa musajja munnabyabufuzi yandibadde akyazibwa leader of opposition yandibadde akyazibwa n'ensonga nnyingi nnyo lwaki yandibadde akyazibwa wabula ku mukutu ogwa CBSFM takyazibwa nga bwe nkugambye kati nno nja kutwala mpola mpola bwe nkujja ku Honorable Joel Ssenyonyi ne nkuleetera omubaka amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Paulson Lutamaguzi Semakula oyo omumanyi bulungi nnyo akiikirira Nakaseke omusajja ono ye Paulson Kasana Semakula Lutamaguzi eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 December 1979 alina emyaka 44 musajja w'e Nakaseke mu Buganda ye Lutamaguzi Muganda takyazibwa yandibadde akyazibwa kubanga musajja Muganda musajja munnabyabufuzi ate nga y'omu ku bantu abali voko ennyo era abaliroyo eri obwakabaka bwa Buganda munnakibiina ekya Democratic Party ekibiina ekisinga okubeera affiliated ku Buganda Kingdom oba ku bwakabaka obwa Buganda kati oyo naye bwe muvaako njagala nkuleetere omubaka wano omulala ng'ono ye emirundi gyonna y'omu ku baalinga basinga okukyazibwa era emabegakaawo kyewunyisizza nnyo abantu okuwulira nti naye takyakyazibwa bamuyita Honorable Betty Namboze bakireke omukyalo ono mukyala Muganda bamuyita Betty Namboze bakireke abasinga obungi bamanyiiko lya Betty Namboze yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa 7 mwaka gwa 1969 alina emyaka 54 mukyala w'e Mukono gyawangaalira mu Buganda ate era nga Muganda abadde mu kibiina kya DP era ng'akyazibwa nnyo ku mpewo za radio eya Chabasa wabula oluvannyuma lw'okuba nti kati y'omu ku bantu abali loyo ennyo eri Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo yandibanga y'ensonga lwaki ne Betty Namboze tokyamulaba naye ku radio ey'obujjajja kakati kuliko n'omuntu omulala gwe saagala naye kubeera ng'ate muleka yono naye ye simanyi lwaki takyazibwa bamuyita Honorable Zaake Francis Butebi noonyezza ensonga eyinza okubanga lwaki Zaake tebamukyaza ekisooka musajja Muganda bamuzaala ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi gwa January mwaka gwa 1991 Zaake Francis taata we ye Butebi bamuzaalira oba bamuzaala ku kyalo kye bayita Butebi village taata we ye Sembuusi ekyalo Butebi kye kyamutuumya erinnya eryo ekyalo Butebi gye bamuzaalira kisangibwa mu district y'Emityana taata we ye Emmanuel Butebi Sembuusi mama we ye Teddy Naluyima mama we Muganda taata we Muganda bali abaana 12 era nga Zaake mwana mugulanda oba yasooka takyazibwa ku mukutu ogwa Chabasa Fama musajja mukulembeze munnabyabufuzi munnakibiina ekya National Unity Platform ate nga Muganda waliwo Alex Waiswa Mufumbiro ono nga ye deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP yandibadde nga bwagenda ku radio ezimu n'ayogerera ekibiina kye ne ku CBS yandibadde akyazibwa era bangi babadde beebuuza Alex Waiswa Mufumbiro takyazibwa bamuzaala mu bitundu by'ejjinja newankubadde nga musajja musoga wabula position gy'alina eyandibadde ensonga enkulu lwaki akyazibwa kubeera nti mwogezi wa kibiina deputy spokesperson era ng'amyuka Joel Ssenyonyi abandibadde boogerera ekibiina era nga wano mu bufunze ekibiina kya National Unity Platform eddoboozi lyakyo ku mukutu ogwa CBS FM liba ttono bino nno mbikuwadde olw'ekibuuzo ekimu ekyambuuziddwa kati gwali ku mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira weebale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates zigenda okubanga zidda